Bannange nimwenna abagenda olaba ka video kano njala soko babuuzaako mu bitiibwa byammwe ne gye musinzidde yonna. Bampita GRENADEOFFICIAL. Njala okusooka kwetondera olwo ebintu ebigenda mu maaso ku social media. First of all, nga sinagenda wala njala kusooka kwetondera abantu bonna bekikutteko, abantu abalumiddwa, bafaani bange n'omuntu yenna nga boogedde erinnya lyo ng'erinnya lyo lyawulikise mu bino ebintu ebigenda mu maaso ku social media. Nze nganze omuntu simanyi nnyo kwogera era sigenda mu ntalo za kwogera kuba simanyi kwogera, naye nga njagala okutwala obuvunaanyizibwa buno n'omukisa guno okwetondera buli muntu yenna eyawulikise ku social media mu zino saga ezigenda mu maaso. Njagala okutwala omukisa okwetondera gwe wenna gwe kyakutteko, faani wange gwe kyayisiza obubi, yenna ku kyalumye. Bannange njagala obagamba bino byonna byabaddewo. Nze nganze Grenade, nze n'emyaka 21. Kangambe ndi mwana muto. Let me say that in mind, kuba buli kibaawo ku nsi kuno kibaako kyekikuyigiriza omuntu yenna ng'olina olugendo lw'ogendako olunene. Nze Grenade buli kibaawo mulamu bwange kibaako kyekinjigiriza era kino kyabaddewo kina kyekinjigiriza kuba Mukama buli kyateekawo akiteekako for a reason. Once again njagala kwetondera abantu bonna naye nga njagala bagamba byonna ebyabaddewo bannaye zino ensonga zavudde ku mukwano. Zavudde ku mukwano. Sigenda nnyo mu details byaliwo biki naye nga njagala bagamba zino ensonga zavudde ku mukwano. N'ekino ekintu kyakinjagala bagamba waliwo reason lwaki nasayininze ne company eyansayininze, kubanga bintu bingi byembadde simanyi, bintu bingi nnyo, nsobi nnyingi zenkoze gyenvudde yonna, nsobi nnyingi nnyo zenkoze. Ne bannange nsaba kunsonyiwa, ensobi nnyingi zenkoze. Kye kiseera nkyuse obulamu bwange. Bannange nze ndi muyimbi, kyekibadde kirooto kyange obulamu bwange bwonna. Njala kuba muyimbi, njala kuyimbira abantu, saagala kufa mu bintu bye simanyi. Bannange bafaani bange n'abantu bonna gwe kikwatako, yenna gwe kirumiza, bannange munsonyiwe. Sina bingi nnyo byakwogera, n'ebisigadde Mukama yamanyi. Munsonyiwe bafaani bange mwenna, abantu bonna be kyalumiza gwe bamentioninze yenna mu bino ebintu, bannange munsonyiwe. I'm sorry. Mukama ababeere.